Mukwesese nga bulijjo nkulamusizzaako gwe nampuliriza kubanze munnange gye nsinziira gye nsimba amakanda waliwo eyadda ngamba nti Uganda tulagi mu Mikwesese tubadde tumanyi tebasobola kukukunulayo owange nabasuubiza banyumiza ebyekkomera naye si leero si kati yabbi banyumiza akasimu ke kankukunulayo muganda wange ngeno tuuka eyo nga bateekako obunyogoga yali jeeke tebanteekako obunyogoga bankwata jeeke kale munnange mumbeera efanaganako bwetyo naye ebyo njabbi banyonyola saawa zino navuddeyo nga ndi mulwadde sinaba kufuna maanyi gakolaki ganyonyola ebyo ebyekkomera naye njabbi banyumiza kubanga abantu bambuuza waayo biri bitya kati nja kujja mbanyumiza enkya mumbuuzeemu munnange teweerabira abanajjadda investments nabo gye bali era omukulu Kizza Shafiiki yabaddewo nnyo wanajjadda investments yabaddewo nnyo mu nsonga ezo kulaba nga nvaayo mu kkomera n'abalala abawuliza ba Uganda tulagi abasobodde okubeera nga bategeera mu kaseera ako akatonotono mwebale nnyo kale nkyalimu obukosefukosefu bungi naye era tetuyinza kugendera awo naffe twafuukanga omumwa oguyita ku mbubbu kwegamba nga tegusobola kwesonyiwa kwesokoola nti mumwaki oguyita ku mbubbu nga tegukoze eki nga tegwesokodde kale bwetu tulina okwesokoola buli kaseera kubanga tetwagala kuleka jinjera limu gasirivunule olw'ensonga nti ebintu byetuvuga sipiidi nnyo eggwanga lyattu lino Uganda tulina okuba nga tumanya kumpi buli kimu ekigenda mu maaso tulaba akalulu ka 2026 era wano abantu bananze okubeera nga bakyuka okuva mu bibiina ebimu Nope already yavubye dda Muyanja Ssenyonga ow'emukono wali yaliko mmeeya w'emukono mu biseera Nambooze bwe yakugululanira ne Bakaluba Mukasa mu kaseera ako Nambooze ng'asigukulula Bakaluba Mukasa mujjukira bulungi nnyo mu myaka egyo kati Muyanja Ssenyonga y'omu ku abo era abawagira Nambooze yali wa NRM ate munnange era ebimu abamu ku bamu ku basuubira okubeera nti badda mu 2026 biyinza okuba tebibatambulira bulungi nnyo waliwo obutakkaanya bungi nalabye wano ate Ssewanyana bamugoba mu lukiiko naye jjukira Ssewanyana era nga tebanamukwata yali atanze okwogeza ebirimi tugendagenda tulabe lwaki bamugobe mu lukiiko era tujja bituukako tubirabe naye katusooke ewa Muyanja Ssenyonga ono nno munnange yali mubaka owa Mukono South Johnson Muyanja Ssenyonga era eyali ssentebe wa Kabondo akababaka ba Buganda ono nno munnange bw'atyo ayabulidde ekibiina kya NRM ne yeegatta ku Nope bagamba nti akali bakendo kalabira ku mukonda kubanga bugambye nti ono mu biseera ebyo ebyabakaluba ne Nambooze yagaana okuwagira Bakaluba yawagira Nambooze era muganda wange ate kukuba yali akibaze nti wano nina kugira bugizi bwe nti okusobola okudda ku bwa mmeeya Ssenyonga asaze n'eyali omubaka omukazi owampigi Saara Nakawunde Temulanda naye munnange yeegase ku Nope nono yansomesaako mu bibiina ebya wansi eyo ennyo bano be banene munnange abagoberedde eyaliko omubaka wa Bukomansimbi Haji Idi Lubyayi Kisiki eyalangiridde wiiki ewedde nga bwe yeegase ku Nope okuva mu NRM era nga binakutegeezezza nti Kalumanywera w'amaanyi kwabo abali mu Nope abalina kaadi kati essaawa eno kubanga ajjukira nti ebikonge bino gwe nga bw'obiwulira okujja mu Nope bwe tulowooza nti biba binafu kati Muyanja Ssenyonga muganda wange bamumanyi esaidi z'emukono eyo banze nabeera nnyo emukono kakati munnange Ssenyonga bw'atu yatutegeezezza dda nga bwe yeyabulidde NRM singa bakola akakodyo kali ne bambala t-shirt za yellow mama ne bazikasuka wali ne bambala eza red bira bubweni nkakola kakodyo ne bazikasuka eri
kati munnange yamaze dde okubeera ng'akakasa nga bweyabulidde NRM era wiiki ejja agenda kukulemberamu ekibinja ky'abantu beegatte ku NUP mu butongole, beegatte ku NUP mu butongole. Yagambye kyensuubira ne NRM ebadde tenneetaaga kubanga tewali mukulu n'omu yali ampiseeko mu myaka ena, ate nga waliwo abazze munnange bamperereza tuweerereze wamu, ng'ate abaana bamanyi bye boogera obiwulira nga naawe olabira ddala bya muggundu n'ogamba ye kati bano abavubuka bino babitegeera batya. Ssennyonga bw'ati munnange nga nnyonnyola olw'okubanga n'okumpangula mu kulonda okuwedde era ekibiina kyange kyetanywanyisa, tewali nsonga lwaki mbeesibako kubanga waaliwo entalo nnyingi n'atuuka n'okubeera nga muganda wange era bamusuuza anti bagamba akagoba akwewatabulako kyakusuuza. Ssennyonga bw'atyo bye yagambye kyava ku kulwanyisibwa era okukkakkana munnange nga bamukunkumudde omukono mu kibya. Kyokka omumyuka wa ssentebe wa NRM mu disitulikiti ey'e Mukono Alhaji Haruna Semakula yamwanukudde nti aluddewo okugenda kubanga munnange baali baamuvaako dda okuva bwe yajeemera ekibiina n'agaana okujja ekkomo akubisanja nga bwe kyali munnange kisaliddwawo. Yagaana era bo ne bagamba ono agaanye okujja ekkomo ku bisanja, ate nga twagala ebisanja bigibweko ekkomo omuntu afuge paka y'ensonga ndowooza owulira. Kyokka abatunuulizi bagamba nti Ssennyonga ono yandibanga abazizza kufuna kaadi ya NUP mu 2026 eya Mukono South. Okulonda okuwedde kwawangulwa Fred Kayondo owa DP n'obululu emitwalo 2,612. Ono yaddirirwa Ssennyonga wa NRM n'obululu omutwalo gumu 922. Wilson Male owa NUP n'addirira n'obululu 4,831. Omuwandiisi w'ekibiina ekya NUP e Mukono Richard Lugoloobi Kasirivu ono yasanyukidde ekyokuvuba Muyanja gwe yayise omulwanyi. Kyokka yamusabye okusooka munnange okwekenneenya entambula y'emirimu n'emiramwa egy'ekibiina kya NUP kubanga munnange gyawukanira ddala n'egy'ekibiina gyavudde ekya NRM. Ye Temulanda twogera ku mukyala Sarah Temulanda wali empigi okwegatta ku NUP yagambye nti tekikyaliko munnange buzibu nakubuuza kwonna kati wa NUP awedde emirimu wabula teyalambuludde ensonga zamuwalirizza bw'abulira kibiina kya NRM. Ono nno mukyala Temulanda nzijukira ye yagumya mukyala Amelia kyambadde nga kiyaga amaze okubeera nga amujja akalulu n'amugaguma kkiriza munnange nti batukubye, kkiriza nti batukubye era nakkiriza. Amelia kyambadde nakkiriza suubira okubanga naye mu kalulu ka 2026 akomawo nno awo nno waliwo kalumanywero ow'amaanyi. Njagala okubuulira sayidi zaawo awo wakiyaga awo nawo waliwo kalumanywera w'amaanyi nnyo kubanga omukyala Amelia kyambadde agenda kujoyinaaga omubuto kyenyinza okubeera nga nkugamba. Ebya Temulanda nabyo munnange abatunuulizi bagamba nti birina okufuna birimu okubeera nga bafuna kaadi mu kulonda kwa 2021. Teddy Nambooze owa NUP yawangula n'obululu
emitwalo gyali 4,864 n'addirirwa Temulanda wa NRM eyafuna obululu emitwalo 2,543 ate John Nakintu Lule ataalina kibiina n'afuna obululu 7,297. Abantu bo bagamba nti ekyamuyanja okubeera nti yeegattako Nuupu kirungi nnyo era nti asaana obumanyirivu bw'alina abuleete abugatte kuba musaayi muto, era bamusabye asobole okubeera ng'ayambako kuba alina obumanyirivu bunene nnyo mu by'obufuzi eby'emikono eyo ate ng'ayagala nnyo abantu okusinziira munnange ku nsonda kisitugamba. Ebyo nga bikyali awo era mu bufu bwe bumu kugambe tulinze 226 era nakusuubiza okukubuulira ebyabatuuseewo kugambye nti abanoopu bagobye Sewanyana mu lukiiko. Kakati bannange obunkenke mu kifo ky'obwa Lord Mayor bweyongeredde ddala mu kibiina kino ekya Nuupu era ne butwaliramu omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana eyagobeddwa mu lukiiko olw'ekibiina olwatuuziddwa eruwafu mu Makindye. Kati olukiiko luno lwategekeddwa Ssaabakunzi wa Nuupu Chairman Nyanzi nga y'omu ku beegwanyiza ekifo kya Lord Mayor wa Kampala. Lwabaddewo ku Sande nga ekigendererwa kyabadde kya kukunga bannakibiina. Nyanzi yatambudde ne ttiimu ye ey'abavubuka okuva e Kamwokya ne ku kitebe ky'e Kavule nga bano be balemesezza Sewanyana okwogera nga bamulanga obutatambulira ku mateeka ga kibiina. Kigambibwa nti entabwe yavudde ku Sewanyana okukwata akazendaalo n'ayogera ku Lord Mayor Erias Lukwago nga bw'atali muntu mubi wadde nga wa FDC. Nyanzi bannange bwe yatuukiriddwa ku by'okulemesa Sewanyana okwogera yagambye nti abantu bwe bakulaba nga totambulira ku mulamwa n'ebigendererwa eby'ekibiina balina okwawukana naawe era babeera balina okukugoba. Ebigambo bye yayogedde Chairman Nyanzi. Sigenda kusukkawo nnyo muganda wange, njagadde bannange ate naago ogategeere kubanga twetegekera 226 era ensiitaano ekyali y'amaanyi nnyo. Nuupu ng'ekibiina ku ludda oluvuganya ekirimu embavu ey'amaanyi, suubira nti era nga bwe gwali ku mulundi guli omuyaga ogwaleeta ba Mathias Mpuuga ne banne aba DP Block, era nsuubira okubanga essaawa eno y'embeera y'emu egenda okubeera nga ebeerawo. Kati waliwo okwegendereza okw'amaanyi ennyo newankubadde ng'era munnange jjukira nti ebyakalulu bwe tuba nti twesigama kalulu nti okuleetawo enkyukakyuka okyusa gavumenti eya General Museveni eno akalulu tekasobola kubeera nkajjako Museveni. Ekyo tukimanye bulungi ennyo kubanga korodi baakabaladda ne mu census wano mwalaba beewa milioni 18 already ez'abawagizi baateeka dda mu bibalo byabwe already okwewera eryanyi ery'emmundu n'ebirala. Kakati awo muganda wange byonna ebyo tulina okubanga tubeera bagezi ng'obwana b'omusota nti bagamba nti kijja omanyi kinyaga bitono. Ekintu ky'omanyi kitegeeza nti olina okubanga okimanyi mu ngeri y'akali amaggwa.